tuli wano ku Serena era nga tugenda kubanga twogerako n'abantu ab'enjawulo. Ekituleese wano nno ky'amaanyi nnyo okuba nti olunaku olwaleero tetulina Media Challenge Awards era nga zino ezigenda maaso n'okubanga bawaddinga abantu abasinze okukola naddala ebyo ebyakabe ennyo nga bageza kutusa information, mawulire, live coverages, local content nga bwe tugenda kubanga tubiraba mu maaso awo ebisinga. So olunaku olwaleero Salt Media is one of the TVs. Wajjeko okuba nti ku lunaku olwokutaano twafuna award naye awards zikyagenda maaso n'okubanga zijja. So olunaku olwaleero tugenda maaso n'okubanga tulisivinga awards zaffe, and among the nominees Salt Media of course it is well represented. Mu mawulire tulina best anchors abali nominated, tulina Waguma Kisuule, tulina Rita Kamya naye waali ne ba anchors baffe abalala. Tugenda ku local content live coverage zonna zetukola, we are nominated okubeera ne local content ate nga tulina live coverage eri very fast n'ekifaananyi nga kiri clear. Ng'ogyeko ekyo Salt Media nga team we've done a lot okutuusa information mu bantu. So olunaku olwaleero tiimu yaffe ya Salt Media yazze naffe n'aba sport ne tugamba katujje ne gospel mix ate tubatuuseeko byonna tugenda kubanga tubiraba byonna nga bigenda okubanga bitambula. Of course ngenda kubanga nkuwa abantu ab'enjawulo Salt Media well represented. Tugenda kubeera wano ku red carpet era nga tugenda kuba twogera ne staff eya Salt Media and others tugenda kubanga twogera nabo. Right here about here I can show you and some of the fellow staff members aba Salt Media bazze wano abooluganda nga temunaba kutuleka kyekiriwo. Tuliwo ne staff ya Salt Media yazze well represented, very smart and they are ready to receive their award. Obooluganda kyekiriwo. Ndi musanyufu. Nawe wali nominated oba wawerekeddeko ba? Salt bwebanga nga waliyo gwe banominati nze kitegeeza ffenna abo ng'abakozi tuba tulina okujja okubeerawo tulage obuwagizi n'omukwano eri kampani yaffe ya Salt Media kuba ffe tusinga okimanyi ekyo. Amanya go gwani? Nze Kyambadde Lawrence ndi wano era nga manyi nti n'omwami Kisuule ateeka okubanga ekintu kiragenda kisitukira. Ku Salt Media okola mulimu kyokola ngani? Ndi munnamawulire agakwatira ddala ku muntu wa bulijjo. Abantu babakuwagira bakulaba ku Salt TV soko banyonyole mu department ki gy'ovuddemu. You're representing which department? News department of course. Yes. Okay. Tusuubire ki munda eyo? Munda eyo ffe tumanyi tuli bawanguzi okusookera ddala okubeera nominated kimanya kiraga batumanyi era batusportinzeeyo ng'abaliko kye bakoze kubanga singa tutabadde nominated we wouldn't have been here but we are nominated awo tulaga tuli bawanguzi. Abaana tubagamba ba holiday makers temuva ku Salt eno TV ya munnyo buli kye mwetaaga tokinoonya walala okubeera ddala ku njiri ey'omusumba Losius Bujingo okutuuka ku entertainment laba gospel mix tuyinawo gang programs z'abavubuka nnyingi nnyo, programs z'abaana tuzirina, amawulire tugalina, programs ezizimba omuntu we have them. So just keep tuned to Salt TV ebirungi byonna ku ebiri. And I'm here to give out the best TV with local content. The nominees in this category are TV with Best Local Content Award. And the nominees are Salt TV. Now we see previously. Live Event Coverage Award. And the nominees are UBC TV and TV.
Thank you. From downtown Magatimba, fat this beats baga rambo. Era kaisa nyo, amasanyo manji katonda mulungi nera yakoze. Nasupu samata, makoba kawira makungula marungi buli omu yafunye. It feels like a weekend, birangira bingi buli omu yanyumye. Katonda tumwebaza magero, abalungi n'ababifi n'atugabula. Akaekwe jangu tucheza balala badusange pulira makondere gavuga ekiseera kiwangu nokimala isaka wike amasanyu mangi katonda mulungi neera yakoze okufa obweda tulinze yansi makungula malungi bulimu yafunye masanyu mangi masanyu mangi masanyu mangi katonda mulungi neera yakoze Siwa bintu mwaka nga matala amasanyu mangi makungula malungi mutunza fukira oweda nkunganya mukisa mulungi mfunyewa matoke kwanja kumpi buza kamata bafumbire emine bafumbire enyige sifayo batulyane tumasa katina teba kandoweza bisisaka wike amasanyu mangi katonda mulungi neera yakoze okufa obweda tulinze yansi makungula malungi bulimu yafunye masanyu mangi masanyu mangi masanyu mangi katonda mulungi neera yakoze kona kungoma yongeza engalo zinamatoro wakete mpulira bulungi isonga lugalo yongeza enyama zinementori akasa prenta feels like a weekend friend. Katonda tumwebaza magero abalungi n'ababifi n'atugabula. Ghana girl say she want marry me. I hope so she sabi kukuwache. Hope your love goes sweet as she go. To the stage, Abba. Baby girl, I say you're in a kilo. I get it tired of your body. Only on your body. Hello. Okay. Hope I have the notes. Thank you so much. You guys can go. Maybe you're still there. Okay. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the 2019 Media Challenge Awards. These are our 5th Media Awards. And they are created to provide a platform for our young journalists to meet and greet with the makers of the industry. My story of how we started the Media Challenge initiative was out of a failed internship. I walked into a media house and I was asked if I knew someone in that media house. And I knew then that you have to know someone somewhere for you to get somewhere. And that is the biggest challenge we face here. Award goes to a media house which students prioritize local content. The nominees in this category are TV with Best Local Content Award. And the nominees are Salt TV, BBS TV, NBS TV, UBC TV, NTV, Bukede TV. I'm so happy to announce that the winner is NBS TV. Ladies and gentlemen, we just want to say thank you as NBS TV. The next Ghana girl say she want marry me. I hope so she sabi kukuwache. Hope your love goes sweet as she
Okay, hope I have the notes. Thank you so much. You guys can go, maybe you're still there, okay. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the 2019 Media Challenge Awards. These are our 5th Media Awards. And they are created to provide a platform for our young journalists to meet and greet with the makers of the industry. My story of how we started the Media Challenge initiative was out of a failed internship. I walked into a media house and I was asked if I knew someone in that media house. And I knew then that you have to know someone somewhere for you to get somewhere. And that is the biggest challenge we face here. Guys are having fun here, they are having a photo moment and everything is just going on. Media Challenge Award 2019, Soul TV, we are live to show you what is going to happen. What I can tell you is keep watching Soul TV. My name is Godfrey Mebaze.